Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Osibyo otya mamiti? Jendi mpozi gwe. Alhamdulillah oli bulungi. Sina bigambo. Alhamdulillah buli kimu kirungi. Bannaye mbadde wano ku social media. Nenda bemmotoka gye simanyi nalinnya. Nengamba kankuyiseemu akasimu. Ombuulire gwe kennyini ontangaaze nange neme kubisala kuba abantu bagamba yiyo abamu bagamba ngamba kakive mu kamwako ombuulire. Ekyo googling eri googling Jayco J7 googling dabe Jayco J7 motoka Jayco J7 mpya za Kazoora South Africa. Ni bannaye emmotoka eyo oguzenga yo oba sibitegedde badde yo oba kuba ndabamu abantu bagamba gundi ya mutabani wo kituufu ki? Emmotoka eyo yalina kuba ya birthday yange nayino gijayo ku birthday yange naye nenfunamuko balance nesimufuna mu budde kuba motoka ya cash nesimufuna mu budde. Kati kwe kugijjayo naye ate mu kugijjayo ne mutabani wange naye agyesibyeko kati simanyi tuli awo tuli confused ngivuge ngimuwe tugigabane simanyi tuli awo anti kati jjukira oli mutabani wo ne bw'aba avugivuze anti obuzi togivuga nga kuliko erinnya lyange ate kati aba pintu kuba olwedde alina pintu kati tuli awo munnaye ni bannaye kwegamba mubulwa ewantu mujja mwe mu investinga ssente ne musalawo mugule mbuguzi mamotoka kusanyusa bulamu. Tuinvestinga mu gundi mu property gyetusinga okukola mu South Africa yadde amasomo tugalina naye tuyina real estate ate property zaffe ziri mu Airbnb kati. Emotoka liability eggwawo naye kati eggwawo naye kati gundi property investment bintu bye bagenda okubeerako mu future nawe ndi basiriwo abula bannange mamiti Allah akuteremu obwangu n'omukisa buli kimu kyokola kuba ggwe kyoba omanya ebbanga oliwanika buli lunaku. Alhamdulillah amin kati sente bwe zaaweze nogaa kugenda ogijjeyo zali katiddemukko katonaawo kati yeye motoka empya eriko South Africa fetubainze anti munnaye nze siri muntu wa motoka sivuga motoka mbeera ku wiriwiri 24/7 South Africa efulumya emmotoka empya buli lunaku omanye n'ensi eri develop efulumya emmotoka empya naye kati mweno Jayco tuwadde tetugirina waneno yakajja J7 yakajeni era tezirimu era n'owogisanga eri second hand naye nga 2024 naye yange yabadde brand new 00 in fact nagifunye erikondo za 29 kilometers zokka 29 mpya naye naali akuvaayo ku birthday naye kati tuli awo kansooke njivugemu ewiki bwena sigigira bulungi njagimwa naye nga emotoka yange njagala ibra emotoka empya enyuma jagimwa oyagala osooka ogivuge then omale omuweemu avugemu oba ogimuwe for good tegenda gimuwa ngenda nagiteekako linnya lyange zosinga motoka zitaliko manya yanamanya bakole ezaabwe bakuze wabula bannange nabo entandikwa balina amamotoka batandikira okwo oba si kyekyo njamuwamu Range Rover yange era mbadde ngenda kubuuza nti abantu bali mu kugula zi Range Rover ziriko oba e South Africa teziriiyo muna ebintu bikwatagana abantu balala motoka ze bagula zimanyizange ez'envuga manyizange ez'envuga simanyi motoka z'abantu balala ze bavuga siringiriza nnyo kuba ala buli omu kyabamuwadde kituufu kati balaba nga balamu ne balina ze bavuga ezitannabeera ayo nga bebazivuga alhamdulillah naffe tujja kutuukayo
Kale nenga munnaye Katonda akwongera okugabirira kuba bannange buli lukya oleetayo kirala buli lutya oleetayo nze mbadde sigimanyi sigirabanga nako mpya bambi mpya naffe twakagifune South Africa omwaka guno ndooza mu April amotero yajja wano mpya nnyo kale mkwano mbadde nkubuuzizaako nga njagala kakasa munnaye biva mu kamwako kituufu ya pinto oba yiyo naye kuŋŋambye kati amazima abantu nga baŋŋamba jamuwamu Range Rover mvugeeno kasita nja ayinayo ennini ndala ninayo brabasi yange jamuwamu naye nga kulikayo mu kikonde mami ebikonde abasajja bwe bampisa bubi nali njagala basooke beewuttule kale nali ntya sigenda kulimaze ntya ebikonde ne Shakibu bw'aba abiraba neebika bulangiti natudde mu ntebe neebikamba buli kikonde mpulira ng'ekikwata nze buli panki lwedde eno mpulira ng'ekwata nze naye nali njagala beekubemu kale rawundi nga nnya onaamukube n'onaamukube onaamukube naye rawundi bbiri Kazoora n'awanika ekisajja ekyo kyatudisappointinga nga twesunga fight ensinga yeesunga fight naye Shakibu afuneyo ku bantu abalimu amagezi oyagala kati gwengeri gy'oli mukyala we olina otula ku mmeeza naye n'omugana naye Mr. Lutaya tufuneyo ku muntu ali gw'olabanka naawe mu butuufu mwesimbyemu tujja kukubira Abatanzania tubamalireko obusungu Shakibu alina kati Tanzania oyagala muwaani ndaba mwesimbamsimbamu my bro we should fight amuyite tumukube ate tumukubira waka home ground ani amuyite Harmonize omuyimbi Harmonize owe Tanzania olaba mwesimbyemu amuyite ajje tutegeke ebikonde tumuwuttulire ewaffe kati kubonani asaba Harmonize yasaba Shakibu Harmonize yasaba Shakibu fight namulaba mumuweereza DM amusaba fight bannange bankola bubi fight yalina okubeerawo rawundi nga 5 beekuba bwe batomera emiguwa bwe bagwa wansi bwe tuwogana bumulekemu naye nga bwe beeyongera nga beekuba naye rawundi kamu bubiri finish abasajja abo kati of the two wali owagiraani wali owagiraani kuwagira bawan naye nga kuwagira bange kajja kuwagira bange naye mwaba nnyo naye Shakibu ankubire Kazoora naye njagala Shakibu ankubire Kazoora yeerabire n'erinnya lye atamanyi bwe bamu neera munna era bayawanika amwasa yatse emisuwa gy'okumutuku kyategeera allahi kati omulundi yazamanya ku fight kati gwe wane Kampala kona uli bagaba Navio yayinza okuba nga yayagala okukwatagana naye ayoke nakyo naye simanyi mateeka ga bikonde naye omuntu omuwanga ennyo waati asobola okulana n'omuntu amusinga kisoboka Navio mu buwanvu bwasobola okubona Shakibu muwanvu naye ate mu Navio bwatuuka ate Navio ye muwanvu nnyo ajja mukuba oyo agenda kukozesa height kituufu amuleke ebbanga afuna abantu abali mu height ye mu weight ye n'ekikonde wakinyumirwa bambi tulina ka video ke twalaba ng'olinga yesikabooti ng'olaga so nti munnaye ntya nze kyobola n'entalo saagala kuyingirira nnyo ntalo kuba nze ntya n'okunkuba obukubi nze ntya kitegeera nze ntya nalaba nga bagenda mumukuba nali njagala nakkaaba nno nali ndi kumpi kaaba naye byalyoka ne biggwama oba nazala wange naye yagenda naŋŋamba Hajati naŋŋamba balyose ne babimala Hajati no yali ku pressure nakuba yali tayogera yali ku pressure naŋŋamba banaye tebamukube Hajati ngaŋŋamba omanyi abantu tebakuba ebikonde batandika okukankana muŋŋamba Hajati kituufu nemuga tufudde naye naye kasitulete Harmonize oyo yebbanga ngenda mumugamba aleeta ekyo kya Harmonize kitwepikirapikira akire ekikubira e Uganda ekyo kimanyi kiba kigenda tukolera nnyo ate ayo kajagana kunyuma era amuyite amugambe
nti bro I'm ready jangu amuwutule training edemo buto yakola training n'okusala n'asala ali ku muzuuli gwe kyoba omanya training yajukira yateekamu amaanyi mangi yes yateekamu amaanyi mangi yakola nnyo yakola nagwawo Ibra kankuleke kale